twalinga mu lutalo olulwana mwoko tuwaka nga bali mulooji nabakabasajja nokuba n'essasi mu kisambi tokimanyi kubangu essasi musambi mulooji e Masaka tuli mu lutalo netondeki mbadde mu opposition nwana nga yakyusa kinkubye poyinti omanyi nzesanga kwanukula muntu abeera mulooji mpaliyamenti yabangamu mutasiba mulooji boogera naye naleeta report eya biliyoni olusanvu NSSF zeyabba mu kesi ye nakisoma ku fulu ya parliament nasoma report ziringa 8 bwaba yagala nzimwekoko kyokikolaga nti yayigana mu parliament looji zibulooji amakati ebamuletedde obuzibu midfield samba midfield buli dakiika amakati ge gamuletedde ebizibu enjifu oyinza ofa okukyalo n'obikakamiro oyinza ogamba munyagwa nti mpuuga mbu tolina kyotya nze munyagwa nze oba tomumanyi wakaje Kampala oyinza okungamba mpuuga crime preventer ogambe jeno totya crime preventer nkugambye mugende mugambe mu luzungu kubanga munnamateeka munyagwa is happy and ready to escalate omanyi kitegeeza genda mugambe nti munyagwa is happy and ready to escalate. Njagala public ekitegeere mwe mwavirako ne parliament okuleeta ekiteeso ekitajja ku parliament floor okuteeka kondo mu kabuyonjo za parliament mpuuga mwe mwaleeta emize parliament gifuna dancing hall gwe mpuuga mwe mwaleeta emize gya parliament ogiteeka mu kondom azifu timwagenda kwegadanga gwe omu ku bantu abaleeta emize gy'okuleeta kondo baziteeke mu parliament nga mufuuse ekizibu. Oyinza nga Munyagwa yayogera bya bulimba video tuzirina wano. I would really hasten to say that perhaps the motive was political, because how again can I attribute this to anything else? This is how Mathias Mpuuga explained the motive of his shooting in Masaka from his bed at Rubaga Hospital, where he was transferred from Masaka yesterday. But now Masaka police say the shooting was due to rivalry over a woman between Mpuuga and the former auditor of Masaka Municipal Council, John Sempira, and not politics. I want to refute the allegation that this is political. There's nothing political. It's an issue to do with the private affair. The police say that after the shooting, Sempira and Harriet Ndagire allegedly arranged to rush the victim to Masaka Hospital. After shooting him and the wife and took him to the hospital together, to the Masaka Hospital. Sempira, the man who shot Mpuuga, was arrested last night and is still held by Masaka police as investigations continue. So we are going to charge Sempira with attempted murder by shooting. Mpuuga, meanwhile, is still admitted at Rubaga Hospital here in Kampala, where he was rushed by Harriet Ndagire. Both Mpuuga's car and Harriet Ndagire's car, which was used to transfer him to Rubaga Hospital, have also been impounded and are being kept at Masaka Police Station. Kati mukulu ono mba parliament wakuba yagivaamu naye akumanya emize egyo weyayogera ebigambo bino kitegeeza bakumanyi n'okusinga ku Sempira ono weyayogera ebigambo ebyo mujjukira twalinga mu lutalo olulwana mwoko tuwaka nga bali mulooji nabakabasajja nokuba n'essasi mu kisambi tokimanyi kubangu essasi musambi mulooji e Masaka tuli mu lutalo netondeki mbadde mu opposition nwana nga yakyusa kinkubye poyinti omanyi nzesanga kwanukula muntu abeera mulooji mpaliyamenti yabangamu mutasiba mulooji boogera naye naleeta report eya biliyoni olusanvu NSSF zeyabba mu kesi ye nakisoma ku fulu ya parliament nasoma report ziringa 8 bwaba yagala nzimwekoko kyokikolaga nti yayigana mu parliament looji zibulooji. Kati mukulu Mathias Mpuuga Nsamba ngera kugamba ekigambo kimu bw'oba oyagala ekitiibwa bakikuwe waabala ekitiibwa wetwogerera essaawa zino eno enteekateeka yammwe gye mulina anti otambula nti Kyagulanyi yasiimuuka nange nkubuulidde kye kyakusiimuula ate ojja kubeerayo nnyo
ekyo si kyekikulu ekikulu kyekiriwa kyenjala public etegeere kyekino wano wammanga mwakola ekibiina kyammwe ekyabasajja batudde emmengo nga mugenda kulwanyisa Kyagulanyi mu ngeri yonna esoboka era mukitambuzizza ng'ono yabeera ku radio ne TV naye bamuweredde ebibye ono atambula naye njala bbalaga bana abasajja omulimu gwe balimu sente zaafuluma wulira ndaba mukamwa kugunde oyo n'akabinja ke obwongo zenkulaga obwongo bwa mukaako zenkulaga tompitanga mu program na standards za kikanga ekyo tazeewo okumenyawo enkolagana yonna ne mwami Kyagulanyi abo balinga bibaluuni bwe babiraba abaana bato balaba bibaluuni balowooza bizitowa baluuni air just air balangiridde bakulangirira kiki temutubalira budde tubalina makulu soka ng'okyekinga obwongo basajja nga tomala gantuza bulimu Kyagulanyi oyo mu byobufuzi yakona ye nga bw'omulaba afaanana he cannot even be an eros waizagira akoze presidential advance bw'otatuwulize tetujja kuwa kaadi notolete sente nojagifuna okuzimba Katonda obutono member of parliament todekanga na kategori ezo zitonya kyakulya buli okulonda bwe kuduka nezisale nezijja nezibateeka mu katemba tubako we tutuuse musibayo ono Kyagulanyi ffe twamuzimba bwe muzimba gwe noteezimba gwe nosigala nga wakona n'obubinja bwammwe bwe muteeka nakugambye nti obumere bwe bwegatta mu ggwanga nekuba enduulu no one listens to the bumyuku mubuuze atuula mu kibiina ki ewamma otatuulayo bamugobayo mu dipi nonokuba mugobayo mubuuze otuula ku lubanza lwa kibiina ki kyoweranga amateeka eno nuupu serikeri Museveni jajja n'abuuza n'abazanyiranga ku bwongo kati oyo ng'omutaddaawo waliwo ono bamusindika genda ku mikolo kati ng'ovuddeko ono ng'obagambye nti mukka gwa baluuni bw'olaba ezimbye ng'oza nti mulimu yezitowa kumbe mukka mwereere kati waliwo oli mabikke ke kabinja ke kamu omugenzi Ssebaana Kizito yakolimira Mabikke n'amugamba bw'otali neetondera tolifuna mirembe mu byobufuzi ne mu bulamu obwo kyekyamukolimisa abantu bagamba Mabikke engeri Ssebaana Kizito gy'abasomeseza gy'abakuzizza lwaki togende wuwe n'akuwandako eddusu Mabikke yagamba Ssebaana Kizito shia kati oyo neddusu lye tekikyasobola kukwata bbaasa eddusu lye tekikyasobola kusiba bbaasa Ssebaana namugamba ogambye eki nti neddusu lye tekisobola kusiba bbaasa katuna ddusu lyogenda kumpandako okuva olwo Mabikke teyaddamu kubeera na mirembe n'okutuuka olwaleero Ssebaana yamukolimira kati y'omu ku bo abatambula bamukolimira Mabikke kyova olabazunga nga mukka gwamu kanzu oba gwamu ovulo babakolimira dda tebalina kye bazzaako kati basindika kana akasajja ka ssentebe ka Buganda tuginyage Kachimba Freeman Mayiga yakasindika n'empuuga kagenda ku buli mukolo gwonna oba gwakuziika oba gwakufa kati kava mu bizinensi Mayiga akasindika n'empuuga kagenda ku buli mukolo gwonna kagenda kasiiga Kyagulanyi ettoomi wuliriza ye ssente bwa Buganda tuginyage si Buganda tugizimbe Buganda tuginyage omusime Buganda twezimbe no Kachimba Freeman ye ssente bwa Buganda tuginyage kubanga abasajja bano babbye eggwanga babbye Buganda bagisula wulira bwe yayogera ssentebe w'olukiiko lwa Buganda twezimbe mu Bwakabaka Buganda tuginyage Fred Freeman Kiyimba alabudde bannabuddu okwegendereza bannakigwanyizi aboogera ebikikinike ku Namulondo bagambye nti baliko omuseesa babeera ewaffe Kampala balubatu era nga basasulwa ne balumba Namulondo bwe ngamba Namulondo tegeeza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne balumba abaweereza bonna. All right. Mukulu Senviyumva Kiyimba Freeman ssentebe wa Buganda tukinyage
njala kuterezaamu olwokuba nti oli musajja munyarwanda kye bayita Namulondo. Namulondo si ye Ssaabasajja Kabaka nedda. Namulondo ebaddewo emyaka nkumuliitu. Buli Kabaka yenna jazaatuulako. Kati bw'ogamba nti eri abavvoola Namulondo, ekyo kikyamu, engeri gye mutali Baganda museereera. Namulondo si bwe Bwakabaka ate si ye Kabaka, kubanga Namulondo ebaddewo kuva Bwakabaka Buganda bwatandikawo. Obulya bulungi ssente bwa Buganda tuginyage, bune tuvula Namulondo, Namulondo etegeeza Kabaka. Ekyo kikyamu. Mulokwa muli basajja Banyarwanda, mwayambala amakanzu ne mwefuula Abaganda, ne mujja mu Buganda ne babakuza ne babayigiriza okwogera n'okwambala, mutandise okuseerera nga muviirayo ddala. Ssente wa Buganda tuginyage, njagala weewumuzeeko ogende mu bufere bw'okufera abantu n'okusasereza omuwa omusolo, ebisigadde mu bitulekere. Toli mu ndabyabufuzi wabula oli musuubuzi eyajja okusula mu Buganda okugibba. Kiyimba film man nsevyumana simense vivyumba mwe musiruwale mpola mpola ensi egenda balaba. Nkutegeeza bulungi, kuterezeza bulungi nnyo. Namulondo ebaddewo kyanga Buganda butandikawo. Namulondo si ye Kabaka. Era towulirangayo muntu yenna alumba Namulondo. Taliyo. Olidde mukulu ng'agamba bw'ati. Kampala balumba era nga basasulwa ne balumba Namulondo. Bwe ngamba Namulondo tegeeza Ssaabasajja Kabaka. Ulira Abanyarwanda, abaweereza bonna okusingira ddala Katikkiro omwana wammwe naffe bwe batutwalidde. Naye abantu abo baali tebalumirirwa bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka, baali balina ebyabwe bye bayisaawo. Naye njagala okwebaza abantu ba Buganda, bwe twavuddeyo emabega olutaliko okubagamba bano be bakola bino, ndaba nga mutandise okubaboola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. John Fred Freeman yasabye bannabuddu okutunuulira abantu ekika ekyo enkaliriza. Omwana bw'omulabanga ng'ali ku kitaawo asakata emiggo, omanyanga oyo si mulungi era tomufuulanga mukwano gwo. N'olwekyo ku nsonga eyo njagadde bannabuddu mukitegeere nti abakola ebyo bebo be mulaba. Balina n'engoye ze bambala kala yaazo muziraba. Kale n'olwekyo ensonga eyo nkulu nnyo netwagala okubategeeza. Era obubaka bwonna obukwata ku nsonga eziva Mmengo muwulirize Katikkiro wa Buganda n'abaami be. Omukungu Kiyimba okwogera bino asinzidde ku kyalo Kiyumba mu divisioni ya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka bw'abadde yeetabye mu mmisa y'okuziika omusuubuzi Edward Luswabi Mayanja. Era ono amwogeddeko bw'ati. Yajja ewaffe eyo twayifiiriddwamu ku bakadde baffe n'aziika. Sigenda mulwako. Kati yoyo kagurupu akatambula ng'oli bwe yabagamba nti ajja kubalwanyisa mu by'obufuzi kyakola. Kati kino kye mutamanyi kankibategeeza olwali mukitegeere. Nakyo mukiwulirize bulungi nnyo. Kansulenti Honorable Ssenyonyi Kwoli, President Kwoli, muwulirize bino ebigabo bikulu nnyo. Mbagambye nti tugenda sigaza Kyagulanyi kama opposition abasigadde bonna beegasse ku NRM. Ebbaluwa eri gyensomye mbadde ebikolwa bagenda okukola egenda bwa byengenda okwogera mu kakasente bituufu. Wetwogerera olwaleero olunaku lwajjo omukulu gwe bayita lumu ku biragiro bya Anita Amongi, Charles Peter Mayiga, Mathias Mpuga Nsamba, Lubega Sseggona, Abedi Bwanika na Anita Amongi basazeewo baleete ekiteeso kya lumu bakiteeke mu parliament. Era bakireese omulundi ogw'okusooka ne kisomerwa oluvannyuma nga bwiri enkola bwe tebadde bakiteesezaako. Yabadde mu ntebe wa speaker omumyuka speaker n'abalagira bakitwale mu kakiiko akabaga akatunula mu mateeka. Akakiiko kano ate era katuulako bantu ba Anita Amongi era bantu ba siteeti.
obala abatula ku legal committee gye basindise etteeka ne bamala oddiyitamu mubalaba beebo abatula ku legal committee kamba balage bulungi nnyo obalaba kati ono atulanga banyampidde sorry to mention ono mbwate pama mulaba atunula ali mu parliament ali ku legal committee atulanga banyampidde sorry to mention beebano bwayambalaga bino buza nti ategeera baabo olwagenze mu kakiiko ka legal committee batuteeteeka baabo tukyagenda mu maaso ngenda balaga kati abaami bano babasindise mu legal committee kiki bagenda okukolayo bagenda ditola balo diyitamu naye nga terigenda ku just ku bagenda diyitamu just for formality nga okunyumyamu obunyumya bamale balizze ekigendera kino ngenda bazanyira video bano baagala etteeka lino liyisibwe bwe limala okuyisibwa likolerewo mbagirawo with immediate effect baagala nti bwe liyita mu mwezi guno wakati waagwo guno nga tegunnaggwako baguli nga gutandika ogwa November Joel Ssenyonyi bamugye mu office kyekigendera kyabwe baagala etteeka lino eryalumu baliyise naye with immediate effect likolerewo nga lijja Joel Ssenyonyi mu office either omwezi guno gwennyini nga gugwako oba November nga atandika baagala omujja mu office eyo ulira bano bagenda kuba begatiddwako NRM n'ebibiina byonna ebyobufuzi nga bakwasaganya edda ssente okugyawo Joel Ssenyonyi bo bakole bye balina okukola ulira bulungi nnyo baagala okweyambisa etteeka lino nga bakozesa bamafya ba Museveni okuba nti baleeta proposal eyo nga bagenda kugyawo leader of opposition batandika okuteerako waabwe naye munda eyo eriyo ekyekwese nti bayisa etteeka lino kitegeeza n'akawaayirako okulonda president nako mwekali babakanyigiddemu direct bakuba nti bannakitegeera balina kye bakwese so mukulu Joel Ssenyonyi njala otegere nti abasajja bano ekintu kyonna kye bavuga nkimanyi nti okimanyi nti bagenda diteekawo ne with immediate effect baagala bakugyewo ng'obudde bukyali nga tebalinze na kulonda kujja kino kyenyigiddemu NRM DP Broko FDC Katonga Branch PPF PLU Anita Amongi ne Mengo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja naye mwali mbintu bino wammanga kati mwagala muwulire ekyadde mu parliament wuliriza bulungi nnyo omubaka lumu ayanjulidde parliament ennongoosereza zaleeta mu tteeka erironda akulira oludda oluvuganya n'aleka ababaka abamu nga banyiivu naddala ab'oludda oluvuganya gavumenti ng'ababaka bamaze okwogera ku nsonga ez'enjawulo mu bitundu byabwe n'ebirala eby'ensonga omubaka wa Mityana South Richard Lumu ayanjudde ekiteeso kye ekigenderera okukyusa enzirukanya y'emirimu mu palamenti erya Administration of Parliament Amendment Bill 2024. I beg to move that the bill entitled The Administration of Parliament Amendment Bill 2022 be read for the first time. The bill is referred to the Committee on Legal and Parliamentary Affairs should be processed in line with Rule 129 of our Rules of Procedure. Mu bbago lino omubaka Lumu ayagala okukyusa ennonda yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti okuva ku kibiina ekisinza ababaka abangi obuyinza buweebwe ababaka bonna ku ludda oluvuganya okulonda omuntu gwe baagala. Anabeera mu komiti mujja kulaba nti nja kusooka kuwa ebyafaayo by'ekifo kya leader of opposition for example n'engeri gye bibadde bijja biyuzaayuzaamu ebibiina ebiri ku sayidi evuganya kati ekyo kyennyini njagala kijjawo kimazeewo emyaka 6
nga buli omu akyokyogerako. Lumu era ayagala ababaka abavuganya babenga n'obuyinza okuggyayo omuntu gwe baba balonze singa abavudde ku mulamwa so si kibiina ekyamusindika mu paalamenti nga bwe guli kati n'ebirala. Njagala okugobanga leader of opposition kibeere kyangu kubanga kati kyafuuka kizibu ate bwe tuba tumugoba ate paalamenti yonna ebeera involved kale ate paalamenti yonna mu kumulonda ate tebaamu kati njagala ffe tuba tumwegobera ffe tubuulira bubuulizi paalamenti nti omuntu twamumaze yo paalamenti ng'erangirira. Emisinde ebbago lya Lumu kwe liddukidde gyewuunyisizza ababaka abamu nga bagamba baasabadde sipiika olukusa mu tteeka lyerimu n'atabawuliriza. I'm now wondering, do I and the private member also have the same privileges in this house or not? Honorable Speaker, what is so special with this amendment of Lumu, which was generated in Gulu just within a month? And it is now on the order paper. Waliwo n'abakukkulumye nti omubaka Lumu ebbago lino alireese mu mutima mubi kuba ebirimu byonna birina ekigendererwa kya kugoba akulira oludda oluvuganya aliko kati Joel Ssenyonyi n'okwesasuza olw'okugoba eyaliko. Ebiruma Uganda njala kubuuza muganda wange Lumu ku mateeka amabi agaluma Uganda era etteeka lya leader of opposition kyogamba gye kizibu ennyo ekisuza bannayuganda nga tebeebase. Naye benjogera nabo eri bagamba tuyambe kireete naye tuli batiitiizi kati nze Katonda kyeyampa siri mutiitiizi. Baganda bagamba eva ku mugendo efuuka kaasa olwaleero eyinza okuba nga yentandikwa ye ey'okufuuka kaasa era teyeewuunya nga n'abalonzi bamututte entyaki. Lumu yasaba sipiika wa paalamenti Lweyatuula Eggulu okuleeta ekiteeso kino kye yagezaako okutambuza mu bibiina by'obufuzi ebimu. Mu vidiyo yagambye ye baayogera nabo bamugambye tuyambe baayogera nabo baani yagenda mu Uganda People's Congress UPC omugobesa etteeka eryo n'agenda mu kibiina kyavamu kya Democratic Party n'omugobesa etteeka eryo n'agenda mu Jema n'akkiriziganya ne pulezidenti wa Jema bala ne baligoba mu Nuupu ekibiina ekiriidinga mu opposition era ekyawangula akalulu tawandiikangayo bbaluwa wadde okujja ku kitebe beebuuzaako baani baayogera nabo abamugambe tuyambe kubanga ffe tutyayo. Kati legal committee abatuulako mbategedde abali mu bintu bino kuliko Lubega Sseggona, Mathias Mpuuga Nsamba, Charles Peter Mayiga, Anita Amongi be basindiikiriza omwami ono nga ne state ebayambako. Kati omwami ono yagamba nti etteeka lino limaze emyaka 6. Lumu oweza emyaka 6 golowooza baaliwo mu biseera etteeka lye baaliteerawo baali tebategeera nga gwosinga otutegeera ku myaka gyo ekintu kyonna nga kiri mu opposition kubanga otusobola okugamba nti gwe ogenda tuteekawo etteeka nga bwemukowa omuntu omugoba nga gwe. Kati oŋŋamba otya nti gwe ali mu opposition ate oggulawo olutalo mu opposition mwennyini ogoba omuntu omugoba ku ddiru ki ng'ate opposinga gavumenti eriko eveeko kitegeeza automatically mukolera Museveni nga bagambye nti mukolera Museveni nga mwagala ekigendo ky'abaana bantu kiikino wano wammanga. Yose yakozesa ssente okutega emitego gyonna egyagala omusigaza mu buyinza nga bwe yali agambye nti 2021 tewagenda kubeera opposition kati kyali mu kikola ng'akikola akifuula kibeere mu mateeka kitya. Yose ayagala kuteekawo gavumenti ye ng'eyita mu parliament bambi ba parliament bamulonde naye nga n'avuga n'oludda oluvuganya naye we nga tagenda kusanga buzibu kukola kintu kyonna kyayagala nga naye we. Kati bano abali mu opposition abalwanyisa Nuupu bamuyambako okuteekawo leader of opposition leader of opposition nga naye wa NRM nembo ng'ali mu opposition kyebaagala. Nze mukitegedde bulungi nga bwe yali ekingetagete walina kubeera opposition mu 2021 kati baagala kiisa mu mateeka. Museveni yali ekintu kimu kyakola kiri bwe kiti munate munakitegeera. Museveni is a smart criminal. Bwe ngamba smart criminal mu system ya organized crime emisango emiteeketeeke
n'abagikola nga bateeketeeke organized criminal. Kati Museveni is among the organized criminal. Addira ekintu ekikyamu n'akiyisa mu mateeka kifuula ekituufu. Kati yasindise bano balumu bampuuga okujjawo leader of opposition bamukasuke ebbali yateekewo we nga wa NRM yennyini naye nga bagamba nti alivudde mu opposition nga si waawo. Kati ekyo bw'akiyisa mu tteeka ogenda mugambira nti tekyayita mu mateeka. Ogenda mugambira tekyayita mu tteeka nga bano bennyini bamuyambako. Olunaku lumu nabagamba nti bannabyabufuzi abamu mu Uganda balina okufa. Uganda oterera nkyakiyimirira kamba balina okufa. Kati bano bampuuga, bano balumu, Basseggona, Mbwatekamwa, baani bonna buli azoganya okulemeza Museveni mu buyinza bano baba balina okuba nga baafudde dda. Nkiddamu kubanga toyinza kuŋŋamba nti oli mu opposition ate opposition yennyini ate ng'oyambako Museveni. Ensonga lwaki temulaba Maama Lususu? Maama Lususu byonna bifa mu parliament abirabira ku laptop bw'ate. Era ekintu kyonna kiteesebwa mu parliament bamusindikira mmesi ne bamugamba nti kino kibaleese tukikola kinaga nti tokiwa access kukitebolingawo kiveewo nga bakijjawo. Bwe bamala okuteesa parliament ng'ennyuse bonna bayagala bamusinkana mu maka ge Kololo 24/7. Anita Amongi tava mu nkuŋŋaana za kumanaginga parliament nga bw'ayagala kubanga the end of the day baagala kusuula Nuupu. Mu kiwandiiko kiri kye basomedde mission yabwe yakusuula Nuupu gijjawo bateekewo ekibiina ekigenda okukolera NRM provided ngalo ne mission eneekusifu etta Kyagulanyi. Museveni alinako ebitundu 5 bano balinako ebitundu 5. Nkiddamu ebyo byonna bagenda bikola vulongoto. Museveni ebitundu bitta Kyagulanyi alinako 5 bano amanya g'ensomye balinako ebitundu 5 ebitta Kyagulanyi. Si political wabula okumujjambula mu bwensi eno mission bagirina nze njibagamba. Naye njagala bajjukiza buli kye tukola kyonna teri amanyi kigenda kubeerawo nkya. Osobola okuteekateeka buli kimu n'oteeka buli kimu era n'osula ng'okitegese bulungi nkya kibeewo. Dunda Namugereka gye Tama gyasabiginaga nti tekijja kubeerawo. Ate wayagaliza mu kukira wattu ne lutta nnyoko. Essaawa zino muyinza okwagaliza Kyagulanyi okufa okusanga ekibira kya Nuupu ne bugera ku makya nga kumekuluka zuukuse. Aleluya. Kati buli kyemukola mukimanye nti eno ensi madaala. Waliwo alinnya waliwo akka. Njala mukimanye nti alina enteekateeka z'ensi eno n'ebyenkya bamuyita Mukama Katonda. Ojja kuwandiika by'oyagala naye abagenda obifuna mbalala ojja kwekomekkerezanga nayo kennyini by'owandiise bikusibiddeyo mu kawaayiro akamu oba akalala. Sirowooza nti yawandiika Bibbuliya oba Kuruhaani yagisoma oba bazzukulu be nedda. Sirowooza nti yawandiika Bayibuli yagisoma essaawa zino oba bazzukulu be. Ompulya bulungi nnyo. N'abawandiika ssemateeka waffe sirowooza nti abawandiika oli yasooka sirowooza nti kuliko abakyamufunamu wadde omukoleramu. Kati mukulu bwe muba mugezaako nnyo okuggyawo ensi nga balina okutambula temujjukira nti kyemuli ku buli mukola byonna Mukama yasalawo kiki ekigenda okuba n'ekitagenda kubeera. Olwali mulina enteekateeka etta Kyagulanyi ekyusa ssemateeka ejjawo leader of opposition naye nkya tomanyi kigenda kubeerawo. Akirinayo Mukama Katonda. Mukole enkwe zammwe asinga okukola enkwe ye Katonda. Oli ayinza okugamba lwaki nkolima sikolima. Bino byekugamba tubirabyeko. Kadaga yajjawo age limit. Najjawo term limit. Bw'olaba Kadaga bw'atunula oyinza okugamba nti bamunywamu musaayi ng'ekimunywamu musaayi kyennyini kye yakola kye kimunywamu musaayi. Gwe kyokola kyennyini okulumya omuntu weewunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza oba nga kikuddedde. Anita Amongi parliament ogifuddeyo
azifu kitanda kyo ne magoje mwegadangira naye jjukira waliwo ekitanda ekyolubeerera gye bagenda obbawula ne magogo buli omu bamuziike lulwe ne paliamenti bwete bweri